mabega kao Amerika yasobola okulumba Venezuela era nekwata Maduro nemutwala. Lwaki Amerika ku mulundi guno yakubye bukubi netekola kye yakola ku Maduro ku Ayatollah? Mawanga gana abiri tegenkana maanyi kyekisokera ddala. Venezuela yali njaba yabanga Amerika esobola okugikola ekyo. Nga bwe tunalaba maaso eyo, Iran si ya bulijjo ne mu byokulwanyisa, ate nga bingi ku byo yebyekolera n'okubyekolera. Kati bwe twogera nga ku drone ekika ekya Shahid ne Russia mu lutalo lwa Ukraine yazijja eno zigiyambeko nga Russia ettunka ne drone Ukraine zekozesa ziva mu America. Naye ono oyogera ku homegrown technology nga Iran ye yekoledde ekyokulwanyisa ekyo. So ekisooka mwanga goyogera abiri siganjawulo. Ate America yali egezezaako okujjokola obulumbaganyo obw'ekika ekyo munda mu Iran. 79 bawamba bana abaliko kati abafuga bwe bajja mu 79 ne bakola gye bayita Islamic Republic. Mu biseera ebyo byasooka bawamba abakungu ba America ku kitebe. Jimmy Carter yali president wa America n'ayagala akozesa eryanyi nga bw'ogambye nga bwe yakola Venezuela ajja abakime ne babasesebula era kwali kuswala kwa amaanyi kyekimu ku kyalemesa ne Jimmy Carter okuwangula ekisanja ekyokubiri. Reagan n'amenya mujenje kalu kubanga yaswaza America ku ddala luyensi yonna nti otyoboddwa Iran. Naye ebyo bya 79 nga tebannazimba na capacity eyaleero. So kakati bw'obojja oyina okubeera omwegendereza nti bw'osala kuba ekyo okukikola n'amagye go gayina okutuukako ku ttaka nga Venezuela bwe kyali. Kati bw'okikola n'ogateekako ku ttaka Iran, abajja okufiirayo nabo bajja kubanga bawera kyebatagala. Jjukire Venezuela baavaayo tebafiiriddwa na musirikale. Naye wano tosobola genda Iran nga bwefaanana n'ovaayo buvi bwotyo. So eyo ensonga nayo weeri. Kakati mu mbeera eyo kyekyo lwaki baasazewo nti tukole kino, tusinziire wala, tukole obulombaganyi ku Supreme Leader, tukole n'obulumbaganyi ku nfe endala. Era owulira Trump buli lwayogera agamba fe gavumenti eyo bwe tumala okugikuba mwe mujeeronderewo, kubanga ayagala bantu ba bulijjo be baba basituka abeeno mu Iran so saabavudde ebweru. Kuba okuva ebweru kitegeeza kirala. Era bamubuuzizza mu press conference eyasembyeyo Trump nti singa gavumenti yegwe Iran ono mutabani wa Shah Muhammad Reza wangalira wano mu America, kubajjukira Shah yali omukulembeze wa Iran bano gwe bajjako mu 79 yali ateetera na America. Agenda okugibwako mu 79 Shah Muhammad Reza nga mutabani wa agenze mu America kusoma. Yali asoma busirikale obw'omubbanga ab'omunyonyi gye yasigala n'okutuusa olwaleero. Kati azaawagira abawakanya gavumenti ya Iran okumala ebbanga ne mu kwegugunga okwaliwo December, January ne mwezi ogwokubiri ne mu lutalo luno azaabawagira. Kati babuuza Trump munaamukwasa obuyinza, n'agamba oyo tetusobola kumukwasa buyinza, twagala obuyinza abukwata abe nga ali eri mu Iran so saavudde bweru. Omaze emyaka gigenda mu 5 oli mu America ate gwe tukwasa obuyinza kijja tukaluubirira. So olaba nti n'Amerika erina okwegendereza nti ensi gyeri mu kutunka nayo yanjawulo nnyo ku ggwanga erya Venezuela. Ekirala nga kyenja okusembera ku nsonga eno nti Ayatollah Ali Khomeini omutandisi wa Iran eno gye tumanyi Islamic Republic mu 79 Supreme Leader yasooka yazimba system nga teyesigamye ku ye ng'omuntu. Kakati kyebatola nti Khamenei eyamusikira yattiddwa ku lw'omukaaga naye ensi ekyerwanako ng'etannafiirwa omukulembeze wa ku ntikko. So nga twakiraba Venezuela Maduro olwakwatibwa okuva ku mumyuka okudda wansi bonna beekyusiza mu kiti nga mbazi ne batandika kuzinira ku ntoli za America. Katufuna obubaka buno n'oluvannyuma ate tukomewo.
webale n'engeri gy'omuzzeemu ku kibuuzo ekyo bulijjo yeebuuza lwaki Maduro kyebakola ku Maduro si kyebakoze kwani Khamenei. Naye mu kunnyonnyola sofa n'otulaga nti tewali kabonero konna kalaga kino kiyinza kuggwa kitya. Kitegeeza ki? Amerika kuba paka kufugaza oba Iran kuvayo negamba taata sonyiwa gutusinze tetuli kiddamu. Nja kukuddamu nga neeyambisa ebigambo bya Kagezi Munnyo era omulwanyi Namege yayitibwa nga Helmuth. Kakati Helmuth mbyafaayo bali babiri. Waliwo bayita Helmuth the elder ne Helmuth the younger. Omukulu n'omuto bonna baali b'amaanyi mu by'entalo ku lukalu lwa Bulaaya mu biseera bya njawulo. Naye kati ndi ku Helmuth omukulu. Yagamba nti no battle plan survives contact with the enemy. No battle plan survives contact with the enemy. Nti pulaani yonna gye muteeseteese nga mugenda okutandika olutalo efa ku lunaku essasi erisooka bwe libwatuka. Kati ebisigadde mubisalawo okusinziira ku mbeera nga bwetambula. Twade tupulaaninga kino naye kino kyekyabaluse mumupulaaninga n'omulaba ateekateeka. Kakati mwateekateeka kino ye naakola kiri kitegeeza kye mwabala tekikyasobola kukola kati mulina kuyiiya kikola mu mbeera eyo. Kagezi Munnyo era omulwanyi Namige bw'atyo bwe yawabula. Kati kiddamu bulungi ekibuuzo kyo nti okuva olutalo bwe lwatandise kizibu okutegeera lunaggwa lutya n'engeri gye binaggwamu. Kyakyola nti Trump yatandise agamba nsuubira mwezi gumu tujja kuba tulumaze wiiki nnya. Kati Pete Hegseth akugambye tuli myezi nga 8. Kakati ebigambo Trump mu ntandikwa nga agamba ekyatuleese kukakkanya kapasite yaabwe kuzimba nuclear kugisaanya actually si kugikakkanya. Ekyokubiri kukyusa gavumenti. Kati bwe wetegereza ebigambo ebisembyeyo ebya Hegseth n'omwogezi wa ofisi ya president Caroline Levitt kati kiri ekya regime change bagenze bakiteeka wala. Kakati bali ku bino ebyokusaanyaawo nuclear n'amaanyi ga Iran ag'okulwana. So kakati kizibu okutegeera kino gye kinaggwera. Era ekyokulabirako ekirala tukirabidde ku lutalo lw'e Ukraine. Putin yajja akugambye nti eno kino kikwekwetu special military operation. Era n'asuubiza mbanga tono kijja kuba kiwedde myaka 4 bakyali eyo basiita bigere. So kakati kizibu okumanya luno lugenda kuggwa lutya bwe twogerera.